Hallelujah, 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 hallelujah. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusizaako mu linnya erisinga amaanyi ago n'erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwasuze mutya. This is morning breakfast. Neebaza Katonda olw'amakya amalungi. Neebaza Mukama bukeesezza ye Katonda atuwadde ekisa okubanga tuli mu lunaku luno olwokusatu olwaleero abukeesezza gye tuli. Ali gy'oli weebaze Mukama kubanga gano amakya malungi. Omusinzi omutendereze, omugulumize, omudize ekitiibwa. Olwaleero nze n'olunyiriri mu makya ga leero oluvudde mu kitabo kya Isaaya 14 verse 24 lugamba bwe luti, Mukama ow'eggye alayidde, ng'ayogera nti mazima nga bwe nalowooza, bwe kirituukirira bwe kityo, era nga bwe nateesa, bwe kirinywera bwe kityo. Abooluganda Yesu yebazibwe. Okuteesa kwaffe okuva eri Mukama kuli weewaawo. Okulowooza kwaffe Mukama kwatulowooleza eri ffe kuli weewaawo. Ate ye atulayirira okulayirira okulungi. Okumanya okuteesa kwe eri ffe kuli weewaawo. Wano nyirugambye nti bwe kiritu lugambye nti Mukama bw'eggye alayidde, ng'ayogera nti mazima nga bwe nalowooza. Okulowooza kwe gye tuli kulungi nnyo, ate kulungi eri ffe, nga bw'ayogera mu Yeremiya essula eya 29 olunyiriri olw'11 nti nina ebirowoozo ebirungi gy'oli. Alina pulaani ennungi gye tuli, ebirowoozo eby'omu maaso so si ebirowoozo ebibi. Olunyiriri lulina version za mirundi ebiri, awamu wagamba birowoozo, awala wagamba wogera ki, ojja kugiraba naddala English version egamba pulaani, birowoozo na pulaani. So kati luno nyirugamba nti Mukama ow'eggye, ono ayogera wajje, nakubulira nti eggye lyono lye lifuga ku nsi zonna. Ow'eggye akoze atya? Alayidde. Takoma kulayira, ayogera nti mazima nga bwe nalowooza. Oba okwogera n'okulayira okitegeera? Kino kankitwale nga nkireeta gy'oli awuliriza gwe morning breakfast, nti Mukama bw'aba ayogedde ng'alayidde, jjukira ebyo byonna by'ayogera abyogerera eri ffe, era alayirira ffe, ateeseza ffe obulungi so si bubi. Naye ng'abyogera atya? Ng'ajjawo ebyo sitaani by'aba ataddewo ku bulamu bwaffe oba mu maaso gaffe. Kati bw'agamba nti Mukama ow'eggye alayidde, ng'ayogera nti mazima nga bwe nalowooza. Mukama yalowooza, kyeyalowooza kirina okubeera weewaawo eri ffe. For example, omukyalo oba omwami oli eyo oyinza okugamba naye nga bwe nalowooza, oyinza okugamba ndayidde, ono omwana agenda kusomera mu masomero ag'ebbeeyi, nga bwe nalowooza, n'otandika okusala okulaba ng'okituukiriza. Oba okitegeera? Kati Mukama yatulayirira ffe okubeera obulungi, yatulowoolezesa yalowooza okubeera ffe obulungi, era yatuteeseza ffe okubeera obulungi. Kati alayira, kyeyalayira kirina okubeera eri ffe, kubanga talayirirangako bwereere. Wulira olunyiriri. Mukama ow'eggye alayidde, ng'ayogera nti mazima nga bwe nalowooza, bwe kirituukirira bwe kityo. Kiki ky'oyagala kituukirye mu bulamu bwo? Teri kirigenda kuva wa Mukama kigenda kutuukirira gy'oli nga kibi. Buli ky'olaba ekibi mu bulamu bwo, ekyo tekiba kya Mukama nti yakikulayirira, era takikulowoolezangako kubeera gwobeere bw'otyo mu bukimu ekyo ekibi, kubanga alina pulaani ennungi gye tuli nga bwe nkugambye mu Jeremiya 29:11. Alina ebirowoozo ebirungi gye tuli, ebya future zaffe ez'omu maaso. Kati wano bw'agamba nti atulayiridde, nga bwe yateesa bwe kiriba bwe kityo, nga bwe yalowooza bwe likituukirira. Katonda atulayirira okubeera obulungi n'okubeera abalungi mu bintu eri bye tufuna eri ye. Naye nga bw'omanyi omubi sitaani yatulemesa okutuukiriza ebyo Mukama bye yakola ki? Lwansonga gwe bw'otandika okuva ku kulayira kwono kwe yatulayirira, ng'omanya nti obubi bwa sitaani ogenda butwala
olwoba ogenze mu kirayiriro eky'omuntu omulala. Kati olunyiriri lwe lugamba nti mukama w'eggye alayidde ng'ayogera nti mazima nga bwe nalowooza. Olina okumanya eyakulayirira y'ani. Ono teyalayirira binyonyi oba bisolo byokka, yalayirira ffe abaana b'abantu, ffe abaana be. Kyova olaba atulayirira nnyo ebirowoozo ebirungi gye tuli. Lwa nsonga ffe tuli mu kifaananyi kye, ffe tuli bantu be, tuli baana be, tuli baweereza be, tuli baagalwa be. Kati atulayirira ng'agamba Isaaya ng'amugamba nti mazima gwe mazima nga bwe nalowooza. Mukama alowooza bulungi gye tuli, bwe kirituukirira bwe kityo. Mukama buli kyatulowooleza kiba kirungi ate aba ayagala kituukirire. Kyova olina okutambulira mu bisuubizo bye n'ebirayiro bye n'okuteesa kwe n'ebirowoozo bye. Oyo gwe njogerako ye Katonda. Ebyo byolina okutambuliramu. Yalayirira jjajjaffe Ibulayimu, buli kye yamulayirira ne kye yamusuubiza yakituukiriza. Kati naawe yakulayirira mwezi n'ennyiriri, abalabe bonna agenda bakuba, abo bonna ebikusungu agenda bijjawo. Ogenda kulaba omukono gwa Katonda. Olunyiriri lugamba nti bwe kiri mazima nga bwe nalowooza bwe kirituukirira bwe kityo, era nga bwe nateesa. Mukama alina okuteesa okulungi gye tuli. Saagala olowooze ku kuteesa ku byolaba biri mu maaso. Mukama tabiteesangako. Byolaba ofeesinze, byolaba mu maaso go. Ku makya kuno mba njagala osookokere olye emmere ey'omwoyo. Kati olowooze nti naye weewaawo wano waliwo ekifuuse ekizibu mu maaso gange. Ekyo Mukama si bwe yateesa, si bwe yalowooza eryo nze, ate era si bwe yalayirira nze mbeere mu bino. Buli byolaba ebiri mu maaso go nga biri negative, lipooti mbi, bisuubizo byo tebitambula bulungi nga bw'oyagala, ebyo Mukama si bwe yateesa. Ddayo buuza omugere Mukama nga bwe walayira, nga bwe wateesa, nga bwe wasuubiza. Okusuubiza kwo kuli weewaawo. Njagala kutuukirire mu bulamu bwange, njagala kutuukirire eyo gy'oli. Kati olunyiriri lumaliriza lugamba bwe luti luno lwenzize nalwo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nti ng'ayogera nti mazima nga bwe nalowooza bwe kirituukirira bwe kityo, era nga bwe nateesa bwe kirinywera bwe kityo. Buli Mukama kye yateesa kirina okunywera gy'oli bwe kityo. Yakuteeseza kuba mulamu. Kati olina endwadde ezikuluma, ekyo si kuteesa kwa Mukama. Olina lipooti embi, ezo si kuteesa kwa Mukama, kubanga agambye nti bwe kirituukirira bwe kityo, era nga bwe nateesa bwe kirinywera bwe kityo. Mukama yateeseza ffe kubeera bulungi. Gwali eyo ng'olina embeera gy'oyitamu mbi, okuteesa kwa Mukama kulina kubeera kulungi gye tuli. Yagamba bwe kiribeera bwe kityo, okuteesa kwe kulibeera bwe kutyo. Weewaawo kati gwalina okuteesa okubi okw'abaana b'abantu. Sitaani kwe yabateekamu, kuba sitaani eno y'enkola ye. Sitaani akozesa baana b'abantu okudistroyinga ebintu bya Katonda by'akoledde abaana b'abantu. Katonda akozesa bantu be yeetondera bennyini okutereeza ebyo bye yalayirira n'okutuukiriza n'okuteesa kwe yateeseza abaana b'abantu okubeera obulungi. Oba onfunye? Sitaani tatondangako muntu, naye byonna byaleeta mu maaso go abikozesa abaana b'abantu bataatonda okudistroyinga Katonda bye yateesa ebirungi ne bye yalayirira gwe okubeera nabyo. Kyova olina okwesiba Katonda. Katonda akozesa era abantu be yatonda. Mukama Katonda alyoka akukolera ebintu okuyita mu baana b'abantu nga bwe yalayira, nga bwe yateesa, nga bwe yasuubiza ne be yasuubiza binywerere bwe bityo eri obulamu bwo.
Hey, this is morning breakfast. Simanyi kyoyagala mukama atereeze. Simanyi kyoyagala kyeyalayira akiddemu akinyweze. Teeka buteesi mikono mu bbanga ogende mu maaso ga mukama weeweeyo ekiseera ekimala. Si kaseera katono ng'akange kenkuwa kubanga nze obudde bubeera bumalawo. Ebintu by'okumakya naawe obimanyi. Breakfast olyako katono, tolya biri byakubunduguza. Naye genda mu maaso ga mukama omugambe. Kino kyakulya kyange mukama kyenjagala okutambula nakyo olunaku olwaleero. Nkwegayiridde mukama nga bwe wateesa okuteesako kubeere gye ndi. Gwe yalayira nze Emmanuel mbeere wano ku nsi ng'omukono gwo gwe gufukira ku nze. Saba Katonda omukono gwe gufukire ku ggwe. Nga bwe walowooza mukama ebirowoozo byo mukama mbimanyi biri weewaawo. Nkwegayiridde ndowooleza bulungi ebirowoozo byo bibeere weewaawo gye ndi. Lekeraawo okweraliikirira. Ebirowoozo bya mukama biri weewaawo akulowooleza bulungi. Era yalina pulaani zo ennungi. Mukama mugamba aziyingiremu. Pulaani za sitaani zasooka okuteeka mu maaso go. Weewaawo yasooka naaba nga pulaani ze zaali nnungi gy'oli. Kati pulaani za sitaani ne zijja zeesimba mu maaso go. Zonna ziteeke mu maaso ga Katonda azisaanyeewo. Kubanga olunyi lugambye nti nze nga bwe nalowooza okulowooza kwe kulituukirira. Bwe kityo era nga bwe nateesa bwe kirinywera bwe kityo. Kati mukama tateesanko wadde okulowooza. Byonna bye yalowooza waffe biri weewaawo ate birina okunywerera birina okutuukirira. Sitaani ne bw'anaabiyingiramu n'abikyankalanya atya talina maanyi. Twamuwangula yamuwangula okuva ku lubereberye paka na kaakano. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza olw'amakya amalungi. Weebale omusumba omulungi. Weebale ku lw'abakyala n'abaami b'ensaba nabo mu morning breakfast. Weebale gwe Katonda eyatandika omulimu olugendo olulungi era ayina odutuukiriza. Gwe yatulayirira mukama ebirayiriro byo biri weewaawo gye tuli. Gwe yasuubiza ebisuubizo byo mukama tukusaba bituukirire. Tunuulira omukyala n'omwami ebisuubizo bye. Katonda ow'ekisa bituukirize mu bulamu bwe. Ayina ekisuubizo ky'okufuna omwami n'omukyala. Nkwegayiridde mukama ebyo gwe bituukiriza. Gw'alina okuteesa kwa buli muntu yenna era okuteesa kw'oyo mukama kukwegayiridde kutuukirire. Kwe kusaba kwange mukama tuukiriza ebyo mukama bye watusuubiza. Tuukiriza okwo okuteesaako kye watulayirira mukama tukusaba kituukirire mu bulamu bwaffe. Sisinkana oyo gwe nsaba naye. Sisinkana omukyalo oyo ampuliriza. Sisinkana omwami oyo yeetaaga. Ebyo byonna mukama okuteesaako okulungi. Weebale omusumba omulungi. Weebale Yesu. Ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga gamba nti ayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googere gaddemu nate mugambe nti ayi Yesu amannya gange gano gajje mu bitabo by'okufa amangu, ebitabo eby'endwadde, ebitabo ebyokusiraana. Ogateeke mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Gwaseemu ebigambo ebyo oli mulokole. Mukama akunywereze akulabise omukisa. Ebisuubizo bya mukama ebiri weewaawo okuteesa kwe kutuukirire mu bulamu bwo. Mukama akukyusiza obulamu akugye ku ddala akuteeke ku ddaala eddala. Kwe kusaba kwange. Weebale omusumba omulungi. Weebale Yesu. Weebale gwe Adamu Esaala. Nsabye nga mpita mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo. Amiina.